season yangu. Manyi kumukena kusina yake tonyi mbadde mu boy. Mbadde mu bifalitonsi wanga abaddazi kidde kasoli azikidde. Twaite naku zino kati ndwewa ngenda n'ensibira ddala. Sabo nali mawe n'akayikundi. N'akadiba kennyini. Akopo n'abiramu. Akadiba n'abiramu kati omanyi ogenda n'ogira sooto biki. Akabazimbi. N'abako kabazimbi akabazimbi ke kati ensi tekamanyi bana abana tebakategeera. Nedda. Tewali. Toyina mulamwa. Kale bitubiveeko. Kakati. Waliwo ebyazze. Njagala kunoonya mwagalwa wange ali ludda wa. Genyumya n'abaani waliwo apo obuliko. Okunyumya nani kuti? Yakutulakinga. Bino byenda bambusimanya oyagala okumanya mwagala obayogera nabo. Oyagala okumanya mwagala yakusevinga kasha. So yagenda mu TikTok. Manyiza banaye mukama asasire. Mukama asasire. Mulimu ebintu emonga we kulaba ngo bisoso wazamanya ntoyina byakola. Kakati nze nsolokera kumacha ne malire dakiika 5 ku simu nga nonyereza mukyala wange yansevinga kochi. Bwenchi manyamu. Ategeere love. No, kankubulire bro. Ense ina weeri lwaleero. Lwakuba ate tonenya buli muntu akola ebyo ebijja mu ndaba ye ebintu mu kaseera ako. Wakitegeera. Omuntu ajja kugamba nti nze okumalako omwezi nga sigenze mu kilabu mbasiri tomunenya. Awo wali mu kaseera ako. Omuntu ajja kugamba nti nze sobola kumalako omwaka nga sigenze ku beach tomunenya. Awo naye wabikola ki wabirabira nti nze omusajja atantwalako ku ice cream yena iriva ya ice cream. Ontegeera waga nti omusajja n'atakutwalako ku ice cream kati gwerevo ya ice cream abalaba batwala kulambula poloti abalaba batwala mu bondi gwolajanira ice cream buli omu levo ye kakati bwobanga okyali amaanyi go n'obudde n'ebirowoozo n'okunoonyerezaako abantu banoonyereza wali butale abantu banoonyereza mu wanga gabana abawa visa mangu abantu banoonyereza gye banaasuubula gomesi abantu bingi bye banoonyereza ku social media naye nga gwe ku social media ku TikTok ogyeyambisa kuzuula bba wange yansevingako ki mukazi wange yansevingako ki imagine mbuteekamu mukama atukoze bubi nnyo aliwo omwana yakubya akayimba mu TikTok ombi nnyo simanya abawemula beyagala abogere ebyamagezi tebagala akayimba ngenda kanoonya aga TikTok erina ekintu kyetukoze naye ndowooza lwakuba tolina kyakola kyekiri kyegee nti buli muntu alowooza era akola ebyo byakola okusinziira ku level gy'abirowoolezaako n'enkola gy'abikolerako. Oli ayombera ice cream omulala bamutwala kulambula ttaka. Bonna bali mu nsi y'emu nze omwami wange nota ye ng'alaba eky'omwami we obutampangisiza apartment kyekikulu. Abalaba bazimbidde mayumba bakulidde mayumba gwonyumya apartment mpangise. Wangi? Nze notantwalako ku beach ongamba otya nti njagala nga tontwalako ku beach abalaba balinnyisa nnyonyi babatwala mu mawanga g'ebweru. Bwerevuyo ya beach. Kati byonna byebyo bro naye osabanga kimu ebirowoozebwa abaana ab'emyaka 18 abatanafuna buvunaanyizibwa abalya ku mmere y'abakitaabwe ne bannyaabwe oleme kuweza 3 nga byokyalowooza. Waliwo omwana nga myaka 18 era ng'ebyo alina okulowooza bambi muleka abikole naye ate bwe nkusanga ng'olina emyaka 4 olina n'omwana wa senior 6 ng'onoonya butya bw'ozuula bawuzi bwe yakusevinga ku gundi ng'olina emyaka 4 olina n'omwana yatudde agenda tula senior 6 abala banoonya school fees z'abaana ku ssomero bazzeeyo gw'amaanyi ogatadde ku ssimu nzuula ntya bba wange yansevingako ki abantu banoonya butya bagenda okukyusa obulamu bwabwe gw'amaanyi g'ogatadde mu kintu eki oyagala kumanya bba wange ayogera nani mukyala wange ayogera nani ebintu bya buno obwana obuwala bu teenagers myaka 17 obukyalina agondi omukwano ogutayina nsonga lwaki mwagala kubanga mwagala. Kati naawe ow'emyaka 4 olina abaana 8 mu basajja 3 okyali ku social media
Bana 8 mbasajja basatu sigwe 7 n'ekitegeezo olabye n'ebyo kolo ina man naye tobanenya buli omu level gyaliko yendaba yeeye ebintu abali mu level enkyamu waliwo ng'ate kati gwe ebintu by'oli mu kukola byaba emyaka 18 omwana emyaka 18 tomunenya kubanga bwati bwabiraba muleka bikole naye gwe owasatwana saagala bikulabamu owasatwana oyina kubanga onoonya butya bwogenda kukyusa bulamu butya bwogenda kubanga abaana obanga bakyali muzigo bajja otya muzigo obanga okyali mukozi employee osobodde otya okubanga naawe olinawo ka business ko kubanga okuze olinawo ka business ko so si kunoonya bba wange yansavingako kimukati bwe mmanya ki yansavingako n'enkola ki nemwambala This was ani yatukiise